Alright, nga bulijjo webale kubanga weekumidde ku Projan kugamba nti ekikola ky'amaanyi nnyo. Wano wennyini exclusive interviews we zitandikira n'omanya ki ekikwatagana ku serebuwo kikyayagala kikyatayagala era n'amawulire nga tebannaba balala kugafuna gasookera wano eno. Kakati essaawa zino eno nga bulijjo kansike ntumire ku mikwano gyange kubanga mukola omulimu gw'amaanyi kubanga mulayikinga ababadde tebannaba kusubscribinga nabo ne basubscribinga. Kakati essaawa zino wenjogerera njagala mbeere nga ntumira ku be Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Oman, munamena mbagala nnyo. Namwe abali e Dubai nnyo nga mbagala. Kubanga essaawa zino eno mbadde njagala mbeegulire laffe erimaze okuba nga litonya ku mmeeza zaffe. Omuyimbi amanyiddwa nga Wizzo Manizo ate olutalo ayongedde olutalo olutabula wakati we ne musajja mukulu amanyiddwa nga Big Size Bebe Cool. Wizzo Manizo alina ebigambo ebibi ennyo ddala byayogedde ku musajja mukulu amanyiddwa nga Bebe Cool. Wizzo Manizo ono muganda wa Dr. Jose Chameleone bava mu Mayanja family. Dr. Jose Chameleone je yayita #1 East African artist akyasindwa mu East Africa. Naye mbu ye na legend. Ne kakati Bebe Cool amuwakanya. Kati nno Bebe Cool mu kumuwakanya obulungi ennyo alina ebigambo byamwogeddeko nga tebisanyusiza Wizzo Manizo. Kati nno Wizzo Manizo omusajja wange gwe kusalawo atandike olutalo naye asoose n'amugamba gwe kisajja gwe bitabani bya Salimu namwena muli bifu nnyo muli bisirusiru takomye naawo n'amusooka amuvumala byeri ebitayinza kubanga byogerwa ku mpewo. Nefana ku Projan Media TV tugamba tebiba bigambo byaffe naye nga Wizzo Manizo kyakoze omusajja asoose n'amukensensebula bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kati nno amawulire mangi gakyajja likinga followinga abadde tanaba subscribinga o subscribinge. Webale nnyo webalire ddala nga bw'okiwulira.